tuba tukyalimu ebyo nga olinga nti Buganda bagijje ku map. Buganda ogijja otya ku map? Kye kibuuzo ekisooka. Ogijjako otya? Yegenze ludda Buganda yagenze Tanganyika. Oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka Zaire. Yagijjeeko atya? Mukiraba? Abantu beekolamu omulimo, balina omulamwa nti omanyi Buganda bagijje ku map. Kakati ekisooka tosobola kugamba nti Buganda teri ku map. Kiringa oli bw'anaagamba nti Bulange teri Mmengo. Nga yiiyo buli omu agiraba yiiyo. Nga teriiwe Mmengo. Awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri. Naye ate njagala n'okubakakasa nti tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda. Kubanga Buganda ly'ejjinja ery'omu nsonda okwazimbirwa ensi Uganda. Si yabiyiye ekyo bwe kyali. Mu 2018 aba Uganda Bureau of Statistics bakola maapu ne badira ekitundu kino ekya Buganda ne bakiyita Central North ne Central South. Ate nga nkole kweri Busoga kweri bwe twagenda Villa Maria Kabaka gye yali nga tujaguza emyaka awezeza nkaaga mu 3 Kabaka yennyini nga atudde ku Namulondo n'agamba nti ebyokujja Buganda ku maapu bino binaaba bitya sibitegedde. Mu nnaku nnya aba Uganda Bureau of Statistics ne bajja wano nga bakulirwa ssentebe wa boodi yennyini ne bagamba mutusonyiwe twakola ensobi ffe bino sitwabiwabudde twali tukuli mu bya bibalo. Bureau of Statistics be bana bakola ebibalo bano abaatubala simanyi oba ewamwe gye musabira baatukayo ne bababala abo Uganda Bureau of Statistics era ne beetonda era ne babitereeza era okwetonda ne tukukkiriza. Awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri. Tetukkirizanga kuva ku mulamwa. Abo abagezaako okutujja ku mulamwa baba Owekitiibwa Katikkiro njagala osooka olowooze ku kyokola gye kireko Obuganda. Owekitiibwa Katikkiro mu bimu ku bibadde bikuumye Obuganda ntiisa ya Ssaabasajja Kabaka. Owekitiibwa Katikkiro nze ne bwe mba n'ensonga naawe siyinza kujja kwadressinganga mayiga. Owekitiibwa Katikkiro osusse okukkakkanya Ssaabasajja Kabaka n'ekitiibwa kya Namulondo. Owekitiibwa Katikkiro waliwo ensonga lwaki abaatusookawo baasabikanga Ssaabasajja Kabaka era nga buli we bamuleeta mu bantu basabuukulula musabuukulule. Owekitiibwa Katikkiro osusse okwanja Ssaabasajja Kabaka mu bantu nga muluma. Owekitiibwa Katikkiro Ssaabasajja Kabaka osusse okumufuula emmere embikkule ng'aw'omupakasi. Owekitiibwa Katikkiro Ssaabasajja Kabaka yalinganga enva z'omu luwombo nga tusabuukulula musabuukulule. Owekitiibwa Katikkiro Ssaabasajja Kabaka yalinganga emmere ennyige nga tetusuulamu nsuule minwe. Owekitiibwa Katikkiro Ssaabasajja Kabaka twajjulanga mu jjule. Owekitiibwa Katikkiro osusse okuweebuula ekitiibwa kya Namulondo. Owekitiibwa Katikkiro osusse okukkakkanya ekitiibwa kya Namulondo. Owekitiibwa Katikkiro osusse okulengeza Ssaabasajja Kabaka. Owekitiibwa Katikkiro ne bwe mba n'ensonga naawe ne vidiyo gye nkoze nga nze ku adressinga ggwe mu mbeera yonna. Owekitiibwa Katikkiro sikwambulangako kitiibwa kyo yadde okukkakkanya okujja okuyita mayiga ng'ayita akati akaggala ewaffe oluggi. Owekitiibwa Katikkiro Abaganda abaatusookawo balina ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka baasookanga muzimbako lukomera ng'okumulaga ensi baggula mu ggule. Ekigambo Kabaka 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 kisusse nnyo mu kamwako.
Owekitiibwa Katikkiro nga wooyogerera waliwo Abanyarwanda ba Bujingo. Naye nga Abanyarwanda ba Bujingo basobola okwadressinga Ssaabasajja Kabaka nga Ssaabasajja nga si kumuyita Buyisi Kabaka ng'akati akaggala ewaabwe oluggi. Owekitiibwa Katikkiro abantu abo obasiigira kifaananyi ki? Owekitiibwa Katikkiro amaanyi ga Buganda gasookera mu kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Owekitiibwa Katikkiro toyinza kujja kwemulugunya ku Buganda eyaggyibwa ku maapu ya Uganda ng'ate abaagijja ku maapu ya Uganda tosoose kuba wa nsonga lwaki baakola ensobi okugijjako nga ne kitaawo yennyini omuweebuula ggwe omwana wa Ssaabasajja Kabaka omukulu. Njagala mwegendereza Owekitiibwa Katikkiro ono. Ennaku zino takya-adressinga Ssaabasajja Kabaka ng'amukookedde. Amuyita muluma. Buli lwayogera ayogera Kabaka Kabaka. Kabaka n'annonda, Kabaka n'akola ati, Kabaka n'akola ati. Njagala mutandike okwegendereza Owekitiibwa Katikkiro buli lwalabikako eri Obuganda oba buli lwayogerako eri Obuganda enjogera gy'ayogera ku Ssaabasajja Kabaka. N'engeri gy'amubikkula, n'engeri gy'amuleetanga muluma, n'engeri gy'amuleetanga ow'eminwe nga tamusaaniise. Ssaabasajja Kabaka twajjulanga mujjule. Ssaabasajja Kabaka tetwabeganga mubege. Owekitiibwa Katikkiro eneebeere last warning. Nkiddamu. Owekitiibwa Katikkiro eneebeere last warning. Ebikola ekika zibeera mpya. Kakati Uganda ey'awamu bwe kibeera kika, Buganda lujja. Naye ab'enjovu tukuŋŋaanye ewa jjajjaffe Kipanda. Ennyumba ya Tata Kakembe etudde. Ennyumba ya Tata Sekandi etudde. Ennyumba ya Tata Kikomeko etudde. Ennyumba ya Tata Semmambe etudde. Naye ng'abaana ba Tata Kakembo beemulugunya nti mu mpya zonna ezikola ekika kino ekyaffe, lwaki olujja lwa kitaffe lwe lutalina kitiibwa? Naye ng'ate abaana be bennyini tebamanyi kitiibwa kya taata waabwe. Owekitiibwa Katikkiro tewaliiwo maka gayina kitiibwa nga taata waamu talina kitiibwa nga n'abaana be bennyini basobola okumweweebuulira mu katale ak'emibuulo. Owekitiibwa Katikkiro osusse okukkakkanya Ssaabasajja Kabaka n'ekitiibwa kye. Owekitiibwa Katikkiro osusse okuseeteeza erinnya lya Ssaabasajja Kabaka wansi w'engatto zo. Owekitiibwa Katikkiro ye ggwe nnamba 2 wa Buganda era ng'otera okukyewaaniramu nti ye ggwe mwana wa Ssaabasajja Kabaka omukulu. Omwana wa Ssaabasajja Kabaka omukulu ye ggwe alina okusinga okusiigira Obuganda ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka kitaffe. Naye n'abazza obuzzi ne bamanya nti wano we tuzze bamuyita Ssaabasajja Kabaka nnyinimu Sseggwanga n'ebitiibwa ebirala. Kale ne bw'omuyita Buyisi Ssaabasajja Kabaka naye nga tomutuukiddeeko Kabaka Kabaka Kabaka. Ne Bujingo Omunyarwanda olw'entiisa eri gye twateekawo okusooka bajjajjaffe gye baazimba, n'akiraba ng'alina okuwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa era nga tayinza kumuyita Kabaka 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 nga muluma. Naye nga ggwe omwana wa Ssaabasajja Kabaka omukulu omuliko omuweebuula omukkakkanya mu bantu. Abaganda njagala mutandika okulinnya Owekitiibwa Katikkiro ebigere. Mulabe engeri gy'ayita Ssaabasajja Kabaka ennaku zino, oba akyamukookerako ekitiibwa kyonna, oba akyamuyita ekintu ekimukuula ow'ensonga ennyo era ow'ekitalo ennyo. Buli lwajja Kabaka 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 Kabaka. Sooka onoonye ki ekikola Buganda. Ekikola Buganda ekisooka ennono lyali badde ettaka, naye ennono kubanga ennono mwe muli obuwulize n'okugondera oda ezaagaziya ensalo za Buganda. Ennono zisse tezikyaliwo. Ekyokubiri, ensalo za Buganda ezo zo zaafunda tetukyalina ttaka. Ekyokusatu, be baana ba Buganda abo buli ayogerako mumumalira mu makomera ow'omukisa, naye abasinga babamalira mu ntaana. Ekyokusatu ate nga kye kisinga obukulu,
kyekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka tewali. Ennono za Buganda tewali. N'abataka nabalaba mu State House bagenze kuleebeeta ssente babaweeyo kasente bagule ettaka ate mu Buganda. Ensalo za Buganda zifunze. Naye ate gojja mu Baganda n'oba addressinga mu lulimi Oluganda. Ng'ogamba otya nti wajje Buganda ku maapu ya Uganda. Balowooza nti Obuganda kwe kubeera ku maapu. Then bino ebikola Obuganda lwaki mubiseeteeza? Lwaki mubisangulizaako ettoomi? Lwaki mubisaanyaawo? Era lwaki mubijjawo? Tukukooye ng'Abaganda okukkakkanyanga kitaffe mu katale ak'emibuulo ng'omuyita amannya. Era gw'olowooza nti ekyalo kinaawa kitya kitaawo ekitiibwa nga ggwe omwana we bw'oba omwadressingira mu mannya tosobola yadde okumwadressinga nti muzeeyi wange. Tukukooye okuyita Ssaabasajja Kabaka nga muluma. Mayiga kankubuulire abasaanyaawo Buganda balinga ng'abaloga abatulogera mu lubaale w'ekika. Kubanga ggwe wennyini kaakati ye ggwe ali mu kusaanyaawo ekitiibwa kya nnyinimu. Ate ng'ekitiibwa kya nnyinimu wallahi yamu kwe kutudde Buganda. Ow'ekitiibwa Katikkiro ne bwe mba n'ensonga etya naawe nkwadressinga nkuyita ow'ekitiibwa Katikkiro nkulekera ekitiibwa kyo kikuggyako ki? Mu butuufu musajja ggwe kikuggyako ki? Era kitwala ki okwadressinga Ssaabasajja Kabaka n'ekitiibwa kye? Obudde bwe bubeera bukugoba. Nga ndaba oyogera bingi ebitalina nsonga ebiri obudde bye waali badde okozesa oba bwe waali badde okozesa obwo obudde okumalayo ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Waakiri buli lw'obanga omulaga Obuganda n'ogguliranga mu gguliro okuva mu kikomera, n'osabuukululanga mu sabuukulule, n'ojjulanga mu jjule, naye n'omuleetanga mu luma kasowaani aka pulasitiika ng'era tomubisseeko ng'olinganga aw'omupakasi oba ng'emmere y'omupakasi. Kisusse. Mwe Abaganda mbabuulira ebigambo bino. Mutunuulira Buganda butaba ku maapu ya Uganda kuba abagijjeeko bakimanyi temulina kye mugenda kubakola. Byennyini mwe mwali kuŋŋaanidde okunyiiga babibagjeeko okuviira ddala ku nnono, ensalo n'ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka nga ne kye mubadde musigazza bibadde bika. Ne bateekamu awo omwana ssente n'agenda n'avuma bassengaabe. Yali pulojekiti. Nakkakkanya bassengaabe era interviews eyaddako kola. Ekika kye kindiisa. Ze tonnyumiza kika. Nga tamanyi na mugaso gwa kika. Era nga tamanyi nti ekika kisobola n'okkusiba enda. Naye nga bano bennyini abaawaggulu emmengo be bayambyeko okusaanyawo Buganda entuufu. Nkiddamu Buganda entuufu teri ku maapu. Buganda entuufu etambuliramu ebyo bye nnamenye nga ntandika olugendo lwa vidiyo eno. Ne nabyo tebiriiwo. Bisaanyiziddwawo. Omulaba alinga eyatulogera mu lubaale w'ekika kubanga nnamba 2 wa Buganda ate yatamanyi kitiibwa n'amaanyi g'oyo gwaddirira. Era nga bw'aba amwadulesinga kabaka. Omuyimbi yagamba nti ekiwuka kyefuza entamu kyokka nga ne bw'okireka tewaba kulya, ate nga bw'okikuba oyassa entamu. Temumanyi Abaganda kye kitegeeza okubanga nnamba 2 wa Buganda yali mu kusaanyaawo Buganda nga yeekolera itongwa bw'onoomwogerako oyo noono Buganda. Bw'onoomuleka Buganda eri mu kusaanawo.
wallahi Obote yalumbisa obwakabaka bw'e Buganda obusungu, naye Museveni yalumbisa obwakabaka bw'e Buganda amagezi. Obote yalumba obwakabaka bw'e Buganda n'emmundu, naye Museveni alumbisizza obwakabaka bw'e Buganda n'amagezi n'okubala okungi. Oli yatulumbisa obusungu yatugwako kibwatukira era ffenna ne tukitegeererawo nti mulabe wa Buganda. Naye Museveni alinganga obulwadde bwe tuyita akanywa mpola, alwanaganye ne Buganda okuva lwe yajja. Naye mbategeeza nti agiwalampye kakati agituuse mu matabi, ng'era Abaganda bennyini ab'ensonga ate be bakozesebwa ng'olusolobyo oba empenduzo eri mu kusalako amatabi agali waggulu ku muti gwe bayita Buganda. Kisusse, kino kisusse Oweekitiibwa Katikkiro wennyini wolaga nti weemulugunya oba woogumiza Abaganda olw'okuggyibwa ku maapu ya Uganda ey'awamu, ate wennyini w'oli mu kuweera ensonga lwaki abaagiggyeko tebaakoze ensobi, era w'oli mu kubaweera amaanyi nti nnamba 2 wa Buganda olaba amuyisaamu amaaso eyalibadde omuzindaalo gwa Ssaabasajja Kabaka, kubanga nazzi kuno Ssaabasajja Kabaka yalabikanga bulabisa ate ng'asiimye, naye yabangawo mu Buganda throughout omwaka mulamba wadde nga tayogedde naye nga tumuwulira mu ddoboozi ly'Oweekitiibwa Katikkiro. Eddoboozi ly'Oweekitiibwa Katikkiro lye nnaalirowoozezza nti gwe muzindaalo Ssaabasajja Kabaka gwakozesa okucommunicatinga n'Abaganda, buli lwe lijja terikubuulira kitiibwa kya nnannyinimu oba teryogera ku kitiibwa kya nnannyinimu. Kabaka antumye, Kabaka agambye, Kabaka agambye, kaka teri Muganda gw'ogenda kutiisa na oda ya Kabaka nga naawe tomanyi kitiibwa kye. Ffe waffe Buganda Kabaka talagira, ewaffe Buganda Ssaabasajja Kabaka yalagira. Ne bw'ojja Kabaka agambye, Kabaka antumye, Kabaka akoze bw'ati, then Omuganda anaakitwala atya nti ddala Ssaabasajja Kabaka yayogera nti Ssaabasajja Kabaka yagamba. Lekeraawo okuweebula ekitiibwa kya Namulondo omusajja gwe, lekeraawo okukakkanya ekitiibwa kya Namulondo omusajja gwe, lekeraawo okufuula Ssaabasajja Kabaka omuntu wa bulijjo musajja gwe. Taito ya Kabaka si yabwa pulezidenti nti oleeta buleesi pulezidenti gundi, pulezidenti Kyagulanyi, pulezidenti gundi, pulezidenti wa Congo. Nedda, olaba ne Mobutu yabigaana ng'osooka mukookera. Olaba General Idi Amin yabigaana ng'osooka mukookera. Gwani akyusa ennono za Buganda era nga bewaddira mu bigere tobawadde kitiibwa okumanya lwaki baakola batyo. Tukukooye Oweekitiibwa Katikkiro, tukukooye okuweebuula Ssaabasajja kubanga kano kalabika kagenderere, kubanga amaanyi ga famire gatandikira mu kitiibwa kya taata. Tewaliyo famire eribeera na kitiibwa nga taata talina kitiibwa. Wano nno ojja okusanga Abaganda abajjegga abo abasasulwa okusaanyawo Buganda era abakolagana ne Museveni. Muli mukusaanyawo ekitiibwa kya Buganda, muli mukukakkanya ekitiibwa kya Buganda. Nabagamba mmwe Abaganda ab'ensonga batta Martin Luther Nsibirwa. Bwe kibanga nti Oweekitiibwa Katikkiro tukyagambako mugambe nga ate tumugambirako wakati mu bitiibwa bye, wa mukisa kuba atuuse ku mbeera ettibwa, kubanga Martin Luther Nsibirwa teyakola bikolobero binene e Buganda okusinga Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga byakoze. Nsibirwa ekimussa kwagala kusibaga Buganda mu East Africa. Muteesa Ssekabaka Omuteesa yali mu buwaŋŋanguse, tayagala sibagira Buganda mu zitanganyika, mu zikenya ne Uganda eyawamu. Yali ayagala Buganda ebeera ensi eyeetongodde.
weewaawo oli eyagala ogisibaga naye ng'esigazza existence nga provinsi. Ono ali mu kugijjirawo ddala ku maapu ya Uganda. Era musooke mwebuuze abo abajjeewo Buganda ku maapu ya Uganda oba abajja Buganda ku maapu ya Uganda, lwaki baakikola ewatali kwekeka nti Obwakabaka bwenzija ku maapu ya Uganda eyawamu ate bwe businga amaanyi? Lwaki tebaafunamu kwekeka? Era lwaki tebaakikola ku mulembe gw'omuyinginiya Jebbi Walusimbi? Lwaki tebaakikola ku mulembe gwa jjajjaffe Dani Omuliika? Lwaki tebaakikola ku mulembe gwa jjajjaffe Simwogerere omulwanya muli? Lwaki tebaakikola ku mulembe gwa Katikkiro ow'ekiseera Inginiya Emmanuel Sendawula? Lwaki bakikoze ku mulembe gwo gwatugamba nti wazza kuzza Buganda ku ntikko? Eno ye ntikko kwe tuli. Eno ye ntikko kwe tuli. Nazimba yawo akazimbe kamu akasonze na mu ttaffaali. Era tuzza Buganda. Buganda si bizimbe gwe. Buganda si bizimbe gwe. Nzimbye simanya kigo. Buganda si bizimbe. Kuba ku mulembe ko tuyina ebizimbe Buganda byesolooza. Simanya Amasengere, simanyanga Muganzirwazza, simanyanga Kigovira. Buganda kweviiridde ku maapu. Abaana ba Buganda kwe basinze okuteekebwa mu makomera. Era baagala na kuleeta kiteeso mmwe Abaganda nga temukyalina na kuziika ku bika byammwe baziika mulimbo kubanga bannannyini ettaka balyagala. Ssaabasajja Kabaka kwagenyedde n'omufuula ekikoola ky'ataba. Buganda entupu wagisaanyawo tutega amajjolobera. Era mbuulira ebizimbe bino binaagasa bitya Buganda nga Buganda emaze okuggibwawo. Kubanga we tudda. Ye ate we tudda we tuli. Kubanga kino eky'okugijja ku maapu kubadde ku summarizinga, kubadde kuwumbawumba, kubadde kumaliriza. Naye nga tukyenyumiriza. Azimbye ebizimbe, azimbye Amasengere, azimbye kimbuulira nze Omuganda wegangasiza. Kiki ekyakolebwanga e Buganda kitakyakolebwa olw'okuba twafuna Amasengere? Nga ne kiiti z'emisinde gya Ssaabasajja mwagyongeza ate nga tulina Amasengere. Ng'emipiira gya Buganda mukyagitunda, mugiguza ba promota. Mpe ensonga lwaki nnina okugumira ku bizimbe by'ozimbye ekyo ekikyusa e Buganda ekitakyakwata mu nsawo z'Abaganda? Bino mwabitutega amajjolobera ne mututega obuzimbezimbe. Olowooza ekyafuula Dubai Great Burj Khalifa? Oba ekyafuula America Great Twin Tower? Abaganda ne muba neutralizinga. Buli bakuna ensonga erina okubalwanya oyo ng'avaayo. Ng'abayiwako amazzi nga bakkakkana. Tugumire ku ki ng'Abaganda? Era twekwatire ku ki ng'Abaganda? Ekirina okutugumya nti ddala kituufu tulina ow'embuga azimbye ebizimbe. Tulina ow'embuga azimbye Amasengere. Kyokka ng'ebirango ku CBS byeyongera bbeeyi n'ebiba bya Muganda. Emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gyeyongera bbeeyi. N'emipiira gy'amasaza mukyagitunda. Najjambu yajja kukolera Buganda ssente. Buganda yali ey'amaanyi. Amaanyi gaayo gali mu nsalo na mu nnono, si mu ssente. Muganda omutuufu teyakulembezanga ssente. Mengo n'asooka n'agijjamu abaweereza n'agireetamu abakozi. Okutereeza Buganda omuntu alina okukola nga mu mativu. Buganda terina kuba n'abakozi. Buganda erina kuba n'abaweereza.
Ninoleeta abakozi mubawa n'omusaala neweesanga bajja kukola tebajja na mwoyo gwa Buganda ogutafa so nga ate Buganda yabanga n'abaweereza abagivujja ngera be bateeka mu ssente kyovula Buganda yakulanga nnyo kubanga yabeerangamu abantu abagirumirirwa era abagiruma kubanga be bagivujja be bagiteekamu ezaabwe bano babba mu nzi bajja mu nzije tulina okuteekamu abakozi minisita Kabaka alina okuba n'emmotoka alina okuba n'omusaala alina okuba naki ne mujja abaweereza emmenga abaali abalungi ennyo bayinginia Badru Kateregga ne musikiza abakozi obukozi ekimala tandaaliriza ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Tetuyinza kuba nga tukaaba okuggyibwa ku maapu ya Uganda yawamu ng'ate oleeta bagijjiddeko ddala be baba bakulembera okutunda kits ez'emisinde egikulembera amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Abaana ba Buganda buli we balwana oyo bujingo yajja. Abasiru ababalwanya beevuga abakola ki beevuga gwe nankuyita fuutu soja ye ng'atambulira mu Land Cruiser awo ndiga mmeka zobbyemu ssente nga nakati okyabba enno zibba okole ozibbyemu ssente muzimba Pentagon buli lunaku nenga zitambuza bigere nga nte ffe bafuutu soja abafa abamu balina ne ku mmotoka ate nga bazijje mu struggle balina ne ku piki eziyanguye emirimu gya struggle ne buli mwana wa Buganda gwe batta oyo yavaayo n'akuba evvooje n'okunafuya abatannajja kwerwanirira mwe mulowooza Buganda eno twagifunira kakeeka oba waliwo ekisobola okutereera nga kiteredde na lulimi oluteesa mwe temukimanyi nti n'omukyala bw'ateekyanga keewaka omufuula kyakuzannyirako era kisiimuula omukyala oyo akuba amavi nga ne lwakutte n'omuwala mu loogi kulikaeta taguni yererere omukyala oyo omugonvu yasinga ojjogebwa mu maka oluusi waliwo wezirina okwenkanirankanirirako n'ebisiki omuntu okumanya values zo naye bwe batutta kubanga ffe ekituleeta ku luguudo mbeera ne bagamba entebe ya Museveni eyo teriimu weeyongereko eri nange ntuule era eyo entebe ne bwe tugifuna agenda ogituulamu alina kubeera mu bupunze ffe twali tetwagala ntebe ye naye twali twagala obuweereza twali twagala okukwatibwa ng'eggiraasi era twali twagala otukuumira obulamu kubanga atudde mu ntebe eyo yabanga omuyima wa Katonda ku nsi oba mu nsi oba yabanga awo sigaalo alabirira abaana nga Mukama Katonda ye Ssemaka naye osigaalayo ky'abaana amazzi abalyako emmere abakuba era abaleetako enkovu kyokka buli we bavaayo okusitula eddoboozi lyabwe omuntu nga Bujingo muli basiru mukyafa nnyo kale katufiire ensonga naye nga tetufiiridde mu nnyumba katufiire ensonga waakiri tufe nga tulwana ddaani okufa ng'emikono gyaffe misumulule naye ng'ate endowooza zaffe nsibe bwe basiba abaana ba Buganda oyo yavaayo okukkaatiriza bwe batta abaana ba Buganda oyo yavaayo okukkaatiriza mu bimu ku birwanyisa naddala Abaganda kwe kubanga tebakyaliko waabwe kwe kubanga babatulugunyiza ewaabwe kwe kubanga babattira ewaabwe kwe kubanga tebafuna services za gavumenti kwe kubanga amaka gaabwe we litabeera kkomera ebeera ntaana naye bwe bavaayo okwerwanira oyo nga ajja yasama abo be bamu ku bajje Buganda ku maapu gwe musembeze Mengo atunde kiiti z'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka wakati nga Buganda mugamba yaggiddwa ku maapu ng'omu ku bagijje ku maapu Buganda entuufu ali awo we mwogerera era we mwasamira Oweekitiibwa Katikkiro fulufiga mu mpemula gy'awemula nga tasabise bigambo n'omga neentera okukulaba ku mutimbagano
ng'oba mpeera babe mamaaza bongere era genda mu maaso nga yekolera Itongo mulabe wa Buganda atafulumangamu na kigambo kiwemula nga naawe mula amuwunyira ziizi ye mulabe wa Buganda full figure yakiise embuga mu kukiika embuga kubanga ne bw'oba muwonoonefu sigala oli mwana wa Ssaabasajja Kabaka era basobola okukutereerezaayo bamugambye nti byokola ebyo by'okugenda ng'owemulira mu katale k'emibuulu tukwenyumirizaamu nnyo ng'ennyumba ya kitaawo byonna kuwa nsonga lwaki Buganda yaggiddwa ku maapu oba nabali kubalaga nti lwaki okujja Buganda ku maapu tebaakoze ensobi Abaganda abawemula be bakiika abawagira okutta abaana ba Buganda be bakiika nchana jambo muzza Buganda ku ntikko na full figure gwe igwe kale buno buyekolera Itongo buyinza okuba bwali bukususseeko nga full figure kyekyokulwanyisa ekyajja okuwemula ku lulwo naye nze yekolera ne bw'owulira nga waliwo olutalo olunduddemu nga bantwalaganya awemula tompolereza agambye eki nze yekolera ne bw'oliwulira nti waliwo olutalo oluntuddemu ng'owulira onjagala nnyo naye ng'olulimi lwo luwemula mu communicatingira tompolereza saasoshiyetinga na kuwemula oba na bintu ebyesittaza ba full figure abeesittaza ebakiiseera ne babagamba mugende mu maaso Tongwa bw'ayogera Kyagulanyi atuma abaana full figure asiiba wemula Kyagulanyi omukulu amugambye nti genda mu maaso ani amutuma bulijjo mafuta kiganywa bulijjo agajja okuwemula Kyagulanyi eyo saagala gendayo naye njagala Buganda etandika okukulumanga bw'ennuma era njagala ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka okizze kubanga ku kyo kwe tusinziira okubbulula Obuganda ebiseera ng'akyali Ssaabataka nga tannafuuka na Ssaabasajja yajja mu lutabaalo Luweero n'agamba Abaganda mulwanire ono Museveni ewaffe kireza ku kitiibwa kye kwe kutuula okwenunula lekeraawo Mayiga ow'ekitiibwa Katikkiro lekeraawo okwanja Ssaabasajja Kabaka nga muluma otherwise naffe ojja tutuusa ku mbeera ekwambula ng'Abaganda si we twagala tugende naye nkugambye oli mu kifaananyi ky'omulogo atulogera mu lubaale w'ekika n'obuna abasawo n'otambula tebalaba kikuluma kumba oli yataapinga mu lubaale wa kika kyewammwe ennyini kati n'asaanyaawo Buganda takozesa Banyankole takozesa Bakiga takozesa baki naye yataapinga mu Baganda ate Abaganda ab'ensonga ow'ekitiibwa Katikkiro bw'oba tosobola kulaga Ssaabasajja Kabaka nsinga Ssaabasajja toddamu kwogera ku linnya lye ow'ekitiibwa Katikkiro bw'oba owulira ng'okwanja Ssaabasajja Kabaka ng'omubisseeko era ng'omusaaniise kikumenya mwesonyiire ddala nze gw'ataalonda nenkimanya nti ye Ssaabasajja Kabaka gwe nojja okunzijukiza bwe yakulonda nali ndyagonja ebiseera ebyo ng'era mpoomera n'embizzi nnyawo nga ngulawo nnyo embizzi yange ng'empoomera nnyo naye okuva Kabaka lwe yannonda ku bwa Katikkiro kakati eyakuwa gw'olaba nti yeekolera yasaana okumuyita Ssaabasajja nga gwe yawa ojja omubikkudde oti Kabaka enough is enough. Tutachamusa wewe